Executive Media. Focus, innovate, succeed. Bali mumbeera ki? Olina kwogera Luswayiri kati. Obudde buneeno. Okay. Sudan. Nedda baba yadde mu Tanzania. Nawe ojja kuswala. Leero dinga mu Sudani? Muna Kenya. Muna Kenya, yes. Abadde ku opposition. Olina kwogera Luswayiri. Opposition. Nedda nono waali. Abadde opposition wamanyi kiki yafudde ki? Yafudde bufi just. Okay, kale katuwa bana Kenya, nina bana Kenya bange banji. Mu Luswayiri. Okay. Now habari yako rafiki ya Nairobi. Mimi naitwa Shamim Mayanja na journalist huko na kubangana anenda okuna kubangana wetugenda okukoma na kubangana chichi bosobola kibabu kale na kupangana maiti ya atajiita maiti nawe tajiita maiti nawe nena ogenda tuvumya abana Kenya babana balina obusungu obudde muno bali depressed kyoko yogera ebintu ebitanga mtombeta na zakana kadungana kava muno kulwalero sebo biche ebyekisiru byotandise wamukola ki wamusanga wamukwano omugenzi wamukola ki omugenzi wamukola ki kitege wamutombeta wamutombetera wa chovola berandu kuwadde nganze ntyo kuswala kati goswadde kulwa otuswaziza fefe nabali wano gotoswadde singoma nchokoze nze kati family yagera labe ebintu bine gawe na mwana byaddira mu ddala bino amana awo ya Safaricom uzuli na wewe yendegeza tulumwa wamu nabo wewe na opposition wako ya wewe watete yangu The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajagalira ddala. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be Ecorp on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at Ecorp Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another Ecorp crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Kulire enkoko. Etonja Samira biri bikefisi byo yampadde byasuzeewo byakasuze. Ate byasuzeewo adde obirina. Wabadde obirina mukama wange. Wangi? So wamma obulago bugenze badde ngambyo na twale mu. Era ngenda kutwala. Mwasibye mutya mwasuze mutya abadde baludde okunda ku Executive Media. Badde ngezaako okukolanga bwe. Omuntu wamwe tusaba osirikire tukole naawe. Badako ndope. Nsazeewo okukolanga bwe nnywa. Naye omukulu oyo juice amwetaaga okusinga nze. Saba producer ongulireyo ku mazzi. Kuba wa kamera muyala okusinga omukozi. Musa muyala okutusinga. Eddoboozi terina kye likola naye juice yasoose yamunywedde. N'owokubiri amunywedde. Musa atambulenga alidde ku kantu. Alina omukyala ewa. Musa atambulenga ng'ali omukyala atandika okusibirira bboto. Mukyala wa Musa Senta. Omukyala akusibirira bboto. Mukyala mufumbire kacaayi ku macha. Omukyala akusibirira bboto. Akuweno bboto mukyala wa Musa Senta. Amuweno bboto zino zitwakiteekanga mu bulago ojjenga nayo. Omusajja yiga musibirira ku kyokulya mu kacaayi ku macha. Akuwene konteyina. Tukoye ojjanga oli muyala. Omujuice abasoose yabunywedde. Kati wakanywa ecupa 2. Naye aginywedde. Ate sebo ne bw'omugamba nywako nziriza abunywa n'abumala. Akolera kuyitamu. You and employment. Bana abakazi mwe bababa mwe ebyokulya. Mwe bababa mwe ku byokunywa n'ebyokulya. Bave wakanga balidde. Omuntu atuuka n'akoowa. Anti babafuna kiro. Kati amuleka mbuliri. Bannaaje. Kali amuleka mbuliri yena agenda n'akalya. Producer wajjo tunanga nawe gobanyapidde kiki. Ladies and gentlemen. Amatwala program. Obulago bunnuma. Obulago bukuluma. Naye maze okuyombera akatunda. Gwenna okalangusa. Gotomulaba olina yatunanga abadde ki? Sente zaffe balowooza no ziva kumpi naye ziva wala. Leero mwagala kunzita akantu kalinga akantu. Ninawo nalebogo ngendo laba ku ssaawa zino. Eno wiki negezaamu okunzita sente zange ziriwo oyo onalebo. Sente ziriwo onalebo. Naye nga ye yamumpadde tankubira. Nina akayimba kagumu. Yangambye musanvu ne zigenda mu munaana. Ebbanga limbadde sirabikako nayiza akayimba ka gospel. Wallahi kayimba kalungi nnyo. Wallahi kayimba kalungi nnyo. Badde nsaba tukalonkinge tukate. Producer. Tukate kaveewo. Soko wanika omukono. Olayire bino ebigambo. Take. Wanika omukono ng'omuntu alayira tokola bya producer. Towateeka nnyo mu bintu bino naawe. Nja kugoba. Gamba nze Jayden. Ayogera amannya g'amatuufu. Nze Kayanja munnaye. Ndayira. Ku lunaku olwaleero. Mu maaso ga Mukama Katonda. Mu maaso ga Mukama Katonda nga ndaba. Mu kitabo ki ky'osoma? Bayibuli. Zabuli. Zabuli kyensoma. Ndayira. Okuwa views. Gwe osivunaanyizibwa bwange mukwano. Nze siri YouTube ngabikira ng'omuzungu. Bannange. Bw'ondebako enviri nolowooza ndi muzungu. Mukwano zo siteekako views. Nze omulimu gwange wakutuula wanene onkubya nkuba. Nedda ssebo. Abaganya nota network atiza omusango okuba gwange kale. Ogaanye ngenda kuwa views. Abantu bange bagenda kundaba. Naye ekyo ekyokweyama ng'ompadde kinene nekuwa views okimanyi gwe. Ngenda kuvaawo.
sigenda obuntu nabwe nkola neda ngazoka sinda layira ngenda kuda weekend akonda ira bauma napo basuka kulayira batwa abagoba bonna kati awo kandayira bauma napo tebaliko abagoba kali batwa views 10 kati awo kandayire kuba tekyayinza mukwano kandayire layira ogambe ngenda kuwa views ngenda tambuza akati mu family members abantu bange bonna dokuna bagenda kalaba mama wange akatambuze mu ssomero bonna bakalabe ngenda tambuza linki kitange wadde teyankuza ngenda banga muyimbiriri puzzle sengawe eyabba ente eyo bonna balaba akantu leka kubanga liri puzzle bwe yabadde linki ngenda weereza linki munaga tebikyali bintu byakusaaga kali katutaka kayimba tugenda kayimba wamu ngaisende jizuze no weekend ne views zibuze naye tugenda yimba kayimba ka gospel era tugenda batukawereza buli mukulu aliye yatudde yatulaba kayimba just kalimu ebigambo bitono nnyo ebigambo kimbibiri bisatu ojja bo kayiga mangu buli woba otandika akantu kayimbe okitegedde kaleeta omukisa of course kaleeta omukisa kati views buli kimu kisobola okukikola Tackle your day with Jesus. Tackle your day with Jesus. Zubedah tackle. Yimba kayimba tugenda mazo tufuna views babye ekisiru. Soko yimba oluyimba. Neda yimba. Akayimba kayino genda maso. Tackle your day with Jesus. Tackle your day with Jesus. Producer tackle your day with Jesus. Tackle your day with Jesus. Government tackle your day with Jesus. Tackle your day with Jesus. So, ladies and gentlemen, mwasibe mtia yetu watuse ne executive media. Tuba tuze tubakoze eki, tubawereze. Kyakayimba ngoli bani yalukuwadde. Nze yaluwandise. I'm very creative. Omutwaga gwetokota buli dakika bongo bwefumba. Bankuza banyiga ekyogero. But yes, as in olunaku lulumbe nani ne Yesu. Osegeera. Ndoza nagonga kuwe. Nagagagala agalesa agagala. Abakazi mwemanyiza okuddabiriza bababa. Akayimba okawulidde. Kalungi. So ladies and gentlemen, sabo katwale maaso. Katuyambe kaleete views. No, nakayimba sike kaleeta views. Tofayo. Bwekanagana waneeno okayimba mu ne walala. TikTok account yo nakatambuze. Kati omulimo gwo ngukuwadde bera influencer leero. Tambuza sound eyo. Tujagala mu challenges nyingi nnyo. Okitegedde. Obozi na mapiano gwomanyi. Naka kayimba tukagala mu sente. Sawa yonna cricket yo volugogo. Oli otya Jayden? Ndi bubi. Obadde. Kiki? Ndi bubi just. Kiki ekyakutukako? Oyina mabuzibu. No, nengenda. Ngasiya ja ku executive media. Notankwira kwa the sim tulinga abayomba. Wali ompaje. Nani nkoze ki? Wali ompaje. Mama go wali ompaje. Wali ompaje. Go wali ompaje. Ati kati wachova. Atagwa mtima go mubi. Mwaka kayindo kakulinga kakatoko omwana. Onkulina kefutwa ennugu je nkuyinako. Arenda bidada utovola bochayi pa oyimpa wafutwa. Lunaku wetolako yinchi. Mutima mubiko tudde. Yalo wena kweza message wangambye bugabe mukwano olinga bbi. Nenga akasana awo zadde abaana abalinzi. Bali kibagamba. Kanada kasana awo oli muzadde. Now you are a parent. Yes. And your boy will get a phone, text someone, but mugabe mukwano Nicholas. Bya kukwati. So, wakikoze nembyaga kinyize omwana wange mujjamo bino naye sigenda mujjamo omwana wange mujjamo bino wazaza sina bazadde abazadde mama wange awulira atya nga abazadde bakutumya mmanyire nagambye ekyo ekyakumanyidde awo wangambye tondaba sikulaba ekifaananyi kye nabateetadde wagambye mu abafande gwolaba walabise bafande badde bayimiridde ng'ositami kisima badde bakutte nene nga Zubedah nadde ngenda kukuba essimu nga ngenda gikubira anfu akole ki ambuulire we watuufu wooli. I rotate myself with afanders. Ng'oli eri wansi wa down to earth, you rotate yourself with afanders. Asana olinga bbi. Ndowooza muwulidde. Kasana oli muzadde. Sa Nicholas nkulinze okule. Bino mama wo byampisaamu naye nawe bajja bikuyisaamu. Kyonna ekintu kawo kati nga ndi mikono gya maama woono. Ayambala ebijobo bya white alinga malayika.
nawe kiri kutuukako maze okukolima kiwedde mpe kanzu yange ekanzu ki ekanzu kimukwana nange mpe ekikopo kyange omanyi okuzimba kwenkuzimbye gwe singa tusaba kweragira bintu byokukoledde gwe omanyi bwenkuzimbye nkusimisiza 9 nakutwale w'omugagga nakosendeza kanzu wali otutte wa mugagga kinga ne buchicken tonight bwansubiza bwakulema yasamirira kinga kinayiwo munyo ngago wanene owampereze emitwalo 3 zonna wazeddiza okola livaaso akaki ezo brandi z'abasajja ssebo z'amaanyi gwe ssebo nenkuwa ekikopo kyange nze nga nakuzimba n'ekikopo kyange nkuzimbisiza 99 nkutaddemu buliti mitayimbwa gwe kyekitambula eyo tewali musomesa wa Luganda bamumenye omutima yani yo musomesa wa Luganda bannaye musomesa wa Luganda tomumanyi omanyi nze wano munda gyeko mbera kusimiyo nkulage ku musomesa wa Luganda mbera ne ngamba abantu balowooza omusomesa wa Luganda yani kyosobola obbanga tomumanyi kituufu yamuloko nkulage musomesa wa Luganda musomesa wa Luganda akaana bakayita kalozera kamukutudde omutima naye musomesa wa Luganda tiyakoze bubi namulangira namugamba wano bulijjo nzijjako ebiviiri osaba ebiviiri 3 kumba okozesako kimu kitundu kyova tolina nviiri ofaanana nga akakolwa yamugaye mwalinga ekidomola ky'ebimere by'enkoko abasajja be banyiiga bavuma omusajja nalabye nga obusuku buviira ddala ku ggumba yamugambye olinga ekidomola ky'ebimere by'enkoko mukwano nga kiba kifaanana bubi ani nange we natiiridde awo nenga omuntu wanyiga nga aba mukambwe abasajja batuuse ddi awo obuzibu nno bwasooka omundageko ndaye bwafaanana oyogera nnyo ate onywa kitono kyokola batogejje musomesa wa Luganda musomesa wa Luganda wuuyo ekikulumya omutima nobeerawo manenze nkoye ebintu by'obulavu kubanga ekasera ebeera engugunya nowulira nga omuntu waba avudde mu bulamu bwo wetaaga ogende oba osabire oba okole ngate sijja yingira bulogo ate ekyakago kantuba olina kalugo badde wandoga bamumenye omutima musomesa wa Luganda kyatalangidde omukazi namuga otunanga kanene akanyonyi simanyi akaki kyatamukoze nemuga Atidde Kampala abantu bagaba n'amazzi hati buleke lindako kyekigenda mu maaso wano Nako obosiba budisposable bwange bwembonywera mu toyina kintu kikyo mu bulamu disposable zange ani ono omuvubuka alina olubuto kajiiko azaala ddi embuto gwozifuna mufo kyabakazi bozifuna somesa wa Luganda yabawadde ekigambo ladies and gentlemen tubaddeyo eyo bukimi kitambulanga buki bulungi yeggwe oli gentleman mukwano tekikugiranga mutwe ogamba oli woman era kyova nasanyuka nnyo show ya woman apte wagituulangako anze nasooka yali etambula ku lwange bangoba producer yakola akajanja nagamba atojja beera luwamu yamukwata ambadeeti neganyweza yalaba gatandise okuvaamu otubutto n'agita totakibe tolina kikenenya ndusu yamala muleeta ndusu n'alyoka agivaako kyokka ali etambula ku lulwo nangoba akajanja akamuli obirabye muwamu chance mugamba oba wadde omwami ono omulimu mwesige bw'oba wadde mwami Shamimu omulimu mwesige okitegedde oba nno bw'okaatuuse so ekyo era olabika wakati wanneeweredde nazze nkulinako obusungu kale bannange ekitabo omwana gwe ekitabo buli omu muwawo peni asooka mpandiikiremuko okuwandiika kyonoonya mikono Juma soko obaweewe kumanya awo buli omu awandiike tebateekako ddeeti abantu bangi awo onoonya mikono egyaki ngenda kwesimbawo ku bwaki female youth ewaani youth ki gweze njava mbino ebintu ebyekisiro oli youth waawa naawe youth waawa naawe ekigambo kijja mwandibadde gwasondera n'abakadde sente zaabwe nga gwozi bagirayo nga gwozi saasaanya oli wano mu byekisiro mu female youth obwa youth bwamwe bukoma ku myaka emeka gwe nebbala kabeerako mumanyako goyinaawo ag'abasiraamu owandiikemu gwe ssebo ekitabo kyammwe mukwano gwe nebbala mu bwa youth bwamwe bukoma ku myaka emeka ate nze nina emyaka emeka nze zaala kubanga kiba kiraga nti gwe nebbala mutemukula temuswala ogamba otya mbu oli youth
Goli youth gwe. Mumwazanya mu kigenyaagenya. Go wali editor. Waawa sirina mu firimu. Nga weewozezzaako mangu. Sinwozezzaako mangu anti nze saali gyo. Wali editor. Go walinga ku kamera. Mu kigenyaagenya. Owalina bosa wamulabye. Honorable Mitiyana. Mutumireko. Honorable Mitiyana na bosa. Tukutumiddeko munnange nnyo. Laba nno sana kulembeza lubuto mfe kya sente. Abo bonna basooka ne muwala akola mulimu ki? Nsooka omuwa ekitabo. Abo bonna bawandiike. Ekiddibwamu ky'executive media ekyaleero basanyufu. Oddamu kigambo ki? Kyokuddibwamu ky'executive media ekyolwaleero oddamu basanyufu baki? Ekyekuddibwamu. Ekigambo ekiddibwamu basanyufu. Baki? Basanyufu. Oddamu ekigambo baki? Obuulirize bakubali zirimbwa. Oddamu ekigambo baki? Basanyufu. Abantu abeera mu mabaala. Basanyufu. Abantu abakuza amazaalibwa. Basanyufu. Abantu abali ku mbaga obudde buno. Basanyufu. Bobi Wine yavudde ku stage n'agwa NRM. Basanyufu. Yavuddeko ku stage? Yavudde ku stage n'agwa. Iddi. Tonnabiraba? Bw'agudde tetunnamulonda. Bw'agudde tetunnamulonda. Mwekigo kya Victoria zigezinde mama. Tonnabiraba? Tolaba katambi. Sobola gwa. Kajiko amira prep. Amira pepu. Bweteka kawo mulwadde Bobi Wine ng'agwa. Bobi Wine Mulabi. Mulabi. Ono AI. Agambye producer ono mwami wa agambye mbu AI. Kituufu ekyo yafudde. Afudde? Yafudde. Bambi kitalo nnyo. Ndinga yafudde omwami. Bali mu mbeera ki? Olina kwogera Luswayiri kati. Obudde buneeno. Okay. Sudan. Nedda yadde mu Tanzania. Bana ojja kuswala. Leero dinga mu Sudani. Muna Kenya. Muna Kenya, yes. Abadde ku opposition. Olina kwogera Luswayiri. Opposition. Nedda nono waali. Abadde opposition wamanyi kiki yafudde ki? Yafudde bufi just. Okay, kale katuwa bana Kenya. Nina bana Kenya bange bangi. Mu Luswayiri. Okay. Now habari yako rafiki ya Nairobi. Mimi naitwa Shamim Mayanja na journalist huko na kubangana anenda okuna kubangana wetugenda okukoma na kubangana chichi bosobola kibabu kale na kupangana maiti ya atajiita maiti nawe tajiita maiti nawe nena ogenda tuvumya abana Kenya babana balina obusungu obudde buno bali depressed kyoko yogera ebintu ebitagata namutombeta na zegana kadungana kava mu nakulwaleero sebo biche ebyekisiru byotandise wamukola ki wamusanga wamukwano omugenzi wamukola ki omugenzi wamukola ki kitege wamutombeta wamutombetera wa chovola berandu kuwadde nganze ntyo kuswala kati goswadde kulwa otuswaziza fefe nabali wano gotoswadde singoma nchi okoze nze kati family yagera labe bintu binegayo na mwana byaddira mu ddala bino amana we ya Safaricom uzuli na wewe yendegeza tulumwa wamu nabo wewe na opposition wako ya wewe watete yangu Shamim ate Shamim gwenze nkulayirira nze wallahi raddo okunkubira wane ebigambo byegedde temuli kigambo nga twafiiriddwa nnyo wallahi mwekiri temuli kigambo kitalo tekiriimu nga bwe byogedde byonna wamutombeeta ekitegeezangako kitalo kale kanjogeremu ku byange nange kandeetemuko ndabe habari rafiki zangu wa mtoto wanaiko Kenya tunafirwa yes nze nsinze gwayogedde tunamutombeta tunafirwa Raila Odinga
tunakulumwa, tunaumwa wetu na wewe. Habari za Afrika. Chiwedde. Azin a moment. Nebambi kitalo nnyo bambi. Yes, kitalo nnyo. Omusajja abadde opposition wa amaanyi. Amaanyi. Azin abadde nga Besigye Weri. Aha. So. Ate abadde yalemezaamu. Abadde yalemezaamu. Nembadde kyali ku AI wa mukulu. Neri ate yabadde AI yagudde. Video ey'okubiri lwaki ondaga video emu. Of course eriemu teziri bbiri gwe bagaye asobola okugwa emirundi ebiri mu video bbiri. Nedda yasembedde nnyo wano. Anti kati waawe yagudde awo. Ne bamuteddewo obugundi bubiri bwokka. Kati yazimbira stage. Eri stage yaba. Wow. Nedda bambi bakoze yaserede kati eri stage. Bamuzimbidde stage. Nedda stage yabaddewo, stage yadde nnene naye yasembeddeko muki? Mu maaso jjukira abantu bwe baba bangi. Juma, waayo abantu bawandiike. Abantu bwe baba bangi nga tabalaba. Okategedde. Buli omu abantu ababa. Abalabe. Beni bakozeseeyeemu. Abantu bawandiike mwandiisemu omulundi gumu. Ninako, muwandiika byaki? Sente z'abakadde andika ezikuŋŋaanya. Wandiikamu abantu nga bawera. Obikula page si buwamuwamu. Ninako, awaddembe okuyiiya amannya. Atoyiiya mannya bannange toyiiya. Bajja munonya nga taliiyo. Kati wempandiikamu Kisakya Juma togaa Kisakya Juma taliiyo. Gyali. Era ne namba yonna gy'okuba waliwo abaakagikwata. Yes, kati yiiya. Otekawo enamba y'essimu. Bagenda tukubira. Batugambe ki? Ojja biraba. Kati byaki soko ngambeko. Bagenda kugaba nsigo za mmwanyi. Ensigo z'emmwanyi. Ebintu bya gavumenti nabita simanya nsigo, simanya mbizi. Tewali kye batuwa kikula. Mbizi zikona. Bweba nte bwe bagiwa producer emala kuzaala n'alyoka agiwa omulala gwe genda okutuukako nga kwete kyazaala ng'olina nkadde ng'olina gitundamu nnyama. Ekitambule abakazi bakumiisinga walinga obawa obuntu wano. Walinga obawa buki buli mpozi. Butiipu bw'olunaku. Ng'obawa butiipu bw'olunaku bambi nga babwagalira ddala naye nga bamanyi omuntu aliko eddogo. Tewadda. No, kale just kati nagenda eyo negata kubatunda amataka eyo. Wali ogenda kugula mmotoka ye. Kati yes andira kati ate nalinjagala njiguze binnyo. Kamalola leeta simu yange nange owe mmotoka. Jukira nalini n'okusinga ko oli wa Sienta. Nze sagala vuga mmotoka yo. I don't know what's your problem, guys, but I don't want to drive your car, mukwano. Njagala emmotoka esinga kaawo. So Kamalo yisaawo owe mmotoka wange nafunye omugagga w'emmotoka. Wafunye omugagga w'emmotoka? Leta tumulange. Tumulange. So gwe wenna ali eyo ng'oyagala emmotoka. Buli mmotoka eya buli kika. Yes, tugirina. So tobeere eyo otambuza ebigere ng'ente. Genda ewa Senkumba Trading. Okuvira ddala ku Bukikumi Vitiz. Opposite ne St. Catherine. St. Catherine. St. Catherine Hospital. Senkumba Trading we bali. Buli kika kya mmotoka. Buli kika kya mmotoka gy'oyagala bakirina. Bagirina. Genda wo. Beera ne milioni ziko 10 n'ezi. Ewaba wogenda ojja emmotoka. 15, 10. 15. Andi kati olaba. Genda ne milioni 15. Kana akalango kange. Kale. Milioni 15 ojjayo emmotoka ya buli kika gy'oyagala. 15? Anti gwe yetandikirwako oba toyina sente zimalayo mmotoka. Bano baŋŋamba njagala kutandika vuga Uber. Njagala njagala vuga mmotoka naye mwezi wange nja kujjangako bwezi ntwalengayo. Kukyabya ennaku ekubiriza kusasula. Naye abantu abasinga batunda amamotoka nga tolina miliyoni 3 ssebo ba 2. Togigira. Togijjaawo. Naye Senkumba ekintu yakitereeza. 15 gutandikako ne miliyoni 10. Haji Senkumba. Kutumiddeko awo. Sajja mugagga alina sente ze talina kyage. Senkuba. Anti Oluganda luntawaanya. Bw'ogenda langa abagagga bafuba tunyigire bali mutuwa yadde trading. Kale Senkuba Trading so ate gwayagala swap kitwale njaga kyusa Sienta yange gitwala mutwazo ali ne bagikyusa bwemba ne kintu ekyo bakituleetera ddi ku bakazi ajo so kikola bangamba azin Senkuba producer gwerinya liriki ekintu kya Senkuba ekintu kya swap ekyo ekintu kya swap bakituleetera ddi mu bakazi kiri mu mmotoka nga wemba naggwe nena nefunamu omulala kati gwe nenkuwaayo
kanaba bakongerako sente jwa kyetaagisa ne nyongerako sente okusinzira kwani goyongera kono ngabe motoka le bakikola nga sente kale wemanna senkuba bwakikola nina vitizi yange eyo ngenda gikuwa nyongereko milioni 2 ompe ya bagamba ojja kuleta ya 2 milioni 2 ndiko kikola ku bakazi kubano nga tukoye nnyeno biralamu obeera n'omuntu n'akutuuka wano noga singa nayo nsobola okyusa mune bampa omulala abasajja tusobola bakyusa aneda kati mpira olaba kati zeke nkunyonye ekintu kimu gwe abasajja okusobola bakyusa mayi lwaki abakazi babeera mu control wate kimanyi nti omukazi yakuwa empulira yes tokitegedde omukazi yakuleetera okuwulira nga gwe bw'owulira yasookera kwakya n'agamba nti kati olike mukubira ennyo amasimu neefule ng'amukola ki ng'amufaako naye nga simukola ki simuli era naawe n'owuliranga gwe bafaako kumbe tebakufaako kumbe tebakuliiko kale badde yagala bano abazibondi nga bwe bakola nga senkuba traders bwakola n'abamasimu bwe bakola owaayo kanene nakuwamu akalala bane kati lyeririwo ettuufu naawe onkyankalanya senkuba yes mbadde nsaba bakikoleko naawe bbi kasoda kuba traders bwe bakola ne bakyusa emmotoka oyagalayo n'ekitongole kijje nga kitaddewo abakyala nti kati ono muzzaayo bampeemu omulala Zubedah ogenda kwongerako miliyoni 2 tukuwe Fabiola ate Fabiola tukuwe Fabiola Zubedah ate kati Fabiola goyina waayo n'osasula miliyoni ngana nedda mukwano nakuzizaayo dda ebyo ebinnya byosinika nkuzaayo kati goba vitizi kadi tosaako kiki mukwano oli ki Range Rover Sport nnyoko Range Rover wakagirya emirundi 10 ayasamiranga ekinayiwa omunnyo gwe soba Range Rover gwe tosaana gisebera kijja mukama gwe ne Range Rover temusaaba mu sentence emu okujjako ng'ekkoonye awo tugambira Zubedah Range Rover ne bwe kitabo ekyo temuliimu tosobola mukwano temusobola temusaasisinkana yadde mu sentence naye ngenda vuga Range Rover ogikola ki mukwano Range Rover kati wuliriza kati awo Haji bwe nkukwata Haji ampeyo Range Rover kati bwe nkukwata gwe oba mukedde bwe okedde kati nkukwata owulira kati bwe nkukwata gwe Zubedah Haji senkuba trading mugamba ampeyo Range Rover tagenda gikuwa Haji Taisha yagenda wono Zubedah bantu bange abo bagamba kati nga tutwala gwe nkutwala ne nkukyusa mune nyinga bakonye sienta Fabiola Aja Taisha mponya sienta nge tomponya mponya sienta nge njagala nnyo oyina sene mafuta gwe oyina amafuta ga Range Rover gwe ndabona omusiru obadde oyina omanyira sienta enywanga boda naguddewo edduuka ly'abagole ogulawo amaduuka buli lunaku ndowooza natera okugulawo sipa asipa yo nja giggulawo very soon nawe yatandika kukola ba chicken yakisiru ebyoyo okuba business yoli sijikubye nogisula naye I find it funny his business is good but I find it funny abano baleeta ne bamodola anati kati no business ye nnungi nogundi abano baleeta wano ne bamodola abanda banga bambi privacy yabwe bagimazeeko chicken pimp olimba chicken pimp abo abaana ajukira katiwuliza abo abaana nedda abo abaana sineddataluma abo abaana ekibateesaawo namamodola biki aba balagayo audience eri abagagga kategedde saakyagala just naye nga bizinesi ye ennungi sigirinaako just kyenafunamu obuzibu ku modo z'abaana tebalina okumodola sipendala nga sibuzibu mukwano so sirika nga tukola leka njogeremu n'omwana ttu omukazi wo olina omukazi obadde ogamba ki olina omukazi gwe leka njogere n'omwana w'abandi naawe wamaka enkukubire gwe tebalikkalirira ng'enkoko mukulu oyogere naye leka mumpe njogere naye prompate Prompate nyoko prompate ndabyeko prompate lyerinnya ne bakuyita pom prom no nyoko ono omuvubuka mu bbaawo waalaikum salaam olina n'omukazi musiraamu lwaki banne mumanyidde abaana b'obusiraamu bamalawo bawavubukamu ab'ebikuta mwana gwe kankufunye omusajja omusiraamu oli ku bwangu nnyo ogenda noono kiki ekyali kikutuuseeko nyina kuwa omusajja omusiraamu alina ne ssente banaye
Kano olumu kajja kalinga kakalirire kalinga kifye kikalirire kyennamawojjolo. Ogenda sajja okaagaza ki kano? Ogenda kwonoona obufumbo bwange ggwe. Kati kagamba bigambo ki? This is not good, my dear. What's your name? Later. No. This is rape and defilement. What's your name? Prom party. How old are you? You've reached the age of engaging each other. So, what job do you do? Now oli munnamawulire obwavu obuli mu famire yamu. Bannange. Wabitulekera, so okola mulimu ki? What's your strength? Okola otya mukwano? Bakatubuuzizza ow'embuzi. What's your strength? Nange kaakakubuuze ne gye twagenze tuwa obulamu ne batubuuza what's your strength? Omulisa nga bbi. Bannange mugagga mumuyisa bubi. Kale mulamu. You do farming and poultry. Oh, yeah, we are going to be in touch. I have a land in Kablasuke. Oh my God. Akulimba talina ttaka lyalina leeta. Mugenda ffe obwavu mbadde njagala kugendayo olabe farm. You advise ozem bya kisiru. Bring my phone. Bwe nebbaawo. Knowledge gy'olina yaki? Ya nkoko. Enkoko ezifa ne ziggwawo. Tetwafa we mutwe mu bitipoloosi. Njagala kunguzaayo ku nkoko ŋŋanda. Za mmeka. Njagala ena buno obukuzeekuze obutototo bunatera obbiika. Omubuluuda. Enaatera okubiika okuzaala obwana. Si zino ez'amagi. Oh my God. Esatu kitundu ompa gyakulya. Tesedde. Bye. Ono omukazi w'omubbi ndowooza buli kaggaba bonna abadde alumanyi ng'era agenda I'm going to call you back. Ne bano abakazi bagenda kutta. Wava ku bakulu kati wazze ku bwana buto. Element ye teri musuula. Ezito we musuula. Element yawo basposa b'emmanja bagala okupasereza nga obola. Nagamba ngo balanga abasipuro. Abo bagala okupasereza. Baali tebayinza kubutakubba. Baana tusaba kuserezange. Sipuro abatunda boda ez'okukyajinga. Si be baba sipuro. Babayita ba Spiro. Sipiro. Sipayiro mwabba omwana. Bampeserezanga. Obulamu bwe bwetaaga kuba nga jjanjabwa. Leka tukikube bwe tutyo. Mukwate ssente za sipayiro muzimuwe. Abo mbabanja abo. Nagamba nga weerega element ne kitiflector. Nti bali kubba. Kati bamaliriza munnaye. Ali mbakubira bakyakwata. Linda bajja kuddawo kubba bapiki. Kati bakima mutwe. Kati wabadde obabanja ssente mmeka? Babanja siriza nnyingi. Emyezi emeka? Baweze emitwalo 8 obola. Inna lillahi olangira mmeka? Babanja kali kamu kitundu. Nga ka mwezi? Ne bakusasulako mu bitundutundu? Ne bampaka ebitundu. Nga lwaki bakuwa ebitundu? Bazimpa. Gwe baba olanga olanga mu bitundu? Baabo. So, ladies and gentlemen. Nange nina nina omuvubuka bamuyita Yasini. Yasini okolera kyanja. Yasini okola ndabirwamu. Iye. Yasini olina mukwano gwo ku Nassa. Iye. Yasini. Ani? Ekifaananyi kyangenda kibala ekya wiiki ejja. Nkirina n'ekyabaana be babiri. Iye. Yasini nakuwa omulimu onkolera giraasi nonziba. Bana abantu baba deposit gwe nakuwa tewakola mulimu na deposit wamuzza. Yasini osula kyanja. Yasini olina workshop ekireka wasanguka ekyanya nodde ekireka. Yasini okoleddeko ku bantu bano benja okujja mmenya amannya. Olina mukwano gwo akolerawo ku Nassa. Yasini okola ndabirwamu wanziba. Banaye. Ekifaananyi kyo ngenda kite wiiki ejja. Yasini. Yasini beera mugezi go akola glasses onsasule ssente zange. Yasini leta sente z'omukyalo ono. Omukyala gino emyaka gyali. Sente yange ya kigazi. Gino emyaka gyali mbanaye. Gibajja pulesa sukaali. Nsasula ssente zange. Kati tunajja sente za insulini nga mu banzi. Wasooka ne weeyogezanga simanya kyeki bwekoza biki. Madamu nsaba kunsonyiwa. Ssente zange n'ozeegaddangamu abakazi. Kyotaddeko kyaki. Zange. Kyotaddeko kyaki yazeegaddangamu abakazi. Yazeegaddangamu abakazi. Yasini ngenda kuteekayo ekifaananyi kye
Wanagana okusasasaniza ndege ekyomukazi we. Wanagana nteke eky'abaana. We mmala ngene shooting we wasula. Omanyiyo. Manyiwo. So Yasini. Ali awo kyanyanga ku Mariam. Kole kyetagisa nga tebannajja. Nga ku Mariam ayawo. Nga tebannajja. Anytime from now. Enakuzo 3 kunya. I will come. Ngena leto lyo mwana wekizinda alayimira nga mukyala wo wali n'abaana ba babiri. Mbagambe taata wo yanziba. Taata wa mwe yanziba. Kale. Ladies and gentlemen. Obukodi zizine signs ziringa 5. Yasini mubbi. Eziraga nti okaddiye. Yasini yanziba. Yasini tumuleke. Tukole. Man with false pretense. Yes. This is the sign nga 5 eziraga nti okaddiye. Abavubuka baba bayoninga. Nga bayayuya. Muka okawe guvamu. Ochegedde. Kati omukadde ng'okiraga nti okuze goba weyayamula ovaamu amaloboozi amalala koye nnyo bw'otuuka okwegolola weekanga ebitundu ebimu eby'omubiri bitandika abaluka nawe kennyini weebuuza kitundu kyeki oba mukono oba mugongo gubaluse oba kiwato kiraga okoze eki singa okitwala nti ennyimba eziriwo kati tezikunyumira kiba kiraga oluddewo nnyo gwe mukulu zino ennyimba zaali tezirina kukusangawo naye zakukola ki zakusangawo nti si za myaka gyo onyumya nnyo ebikadde fe abavubuka okutuwuliza obubi anti gwe waliwo fe tetwakola ki tetwaliwo fe tuloota kumanya bipya gw'ojjukira we used to nafuuka we used to fe boolaba twakolanga kino twakolanga kyo kiraga okoze eki okuze buli kaseera oba oyagala kwebaka otulo twakufuukira otulo kimu bibiri banaye kanneewunzikeko wano kimu bibiri nze kanneewunzikeko okuze ate kyamimu okuze nze nkubuulira singa bw'ogenda mu pato oba mu bbaala tulaba bakuba obiibo kizibu basanga ne ba ojiibo nga gwe kijjawo ba ojiibo erina bba theme gulina bba mutwe omunene nnyo olodies golod soul train in the old bazaar bye bijjayo banno be mwasoma nabo bwe bitaba ebyo tebavaayo tobako w'obasanga tolya sukaali tolya munnyo kati ye sukaali kiyinza obba ki naye omunnyo kiraga nnyo bbanga ki lyobuzaayo naffe nga tuli ku nsi so ladies and gentlemen bw'oba oyita mu bintu ebyo kaddiye teri ove mu byekisiru bw'oba tonnabivaamu ategedde bayi mama ngakuba iye tugenda wunzika bwe tutyo mama akuba okubiri ne tuvaako mama ngakuba bayi olinga Black Sugar Black Sugar yagamba omwami wa parkingira wali ne Black Sugar yeeralira abaami be ebisigadde byonna biyimirira Black Sugar yeeralira bannange owaaye ango omukulu yakimya emmotoka bannaye teyakimye munne Executive Media. Focus, innovate, succeed.